Ku Lwokuna lwa wiiki ewedde, ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics UBOS kyafulumya ebyava mu kubala bannayuganda okwakomekkerezebwa ebyenkomeredde. Bino byalaga nga bannayuganda abakazi bwe bali obukadde 24 mu emitwalo 33 mu 8 mu 681. Abasajja byalaga nga bwe bali obukadde 21 mu emitwalo 5 mu 6 mu 6 mu 736. Bano mugatte nga bannayuganda bali obukadde 45 mu emitwalo 9 mu 15 mu 417. Era okubala kuno kwalambika ne bannayuganda bwe bayimiridde mu nzikiriza ez'enjawulo nga kwotadde n'amawanga. Kati bino olwali okufulumizibwa, bannayuganda abamu batandikirawo okubikubamu ebituli nga bayita ku mikutu gye mugatta abantu nga bagamba emiwendo si mituufu naddala ku ddiini n'amawanga. Okusinziira ku byafulumizibwa biraga nti abaganda bali obukadde 7 mu emitwalo 307 mu 404. Abanyankole bali obukadde 4 mu emitwalo 2 mu 7 mu 82. Abasoga bali obukadde 3 mu emitwalo 7 mu 13 mu 535. Ate Babateeso bali obukadde 3 mu emitwalo 14 mu 6 mu 79. So nga ate Babakiga bali obukadde 2 mu emitwalo 94 mu 7 mu 8 mu 37 n'abalala. Kati bano bakkiriza nti omuwendo gw'abantu okusinziira ku mawanga bwe bagukolamu ensobi. We have an error which caused this swap. It was only 4 tribes among all the tribes. There was a switch, interchange of those in 2014. It was not intentional that we do a swap. At the final reporting, and nobody actually from the person who was doing supervisors, we had reviewers, nobody saw it. The population of Achiga was swapped with that of Ajisu. Because when they show you, they are all like together. Achori and Langis, that's all. And that's a human error. Bannyonnyodde ensobi kwe yava. It was in the middle. It was not on the top. It was not. I don't know someone when he was Excel. You know Excel. Those who have used Excel. When you copy and paste one thing, you may end up pasting in the wrong what? Column. For the earlier years, that's where the problem was. Era bano basuubiza okutereeza ensobi zino mu bwangu. We say that we have rectified the error, and I'm 100% sure that whoever wants to come to the Bureau to look at the data is free to come. Era tebalemye kwogera na ku muwendo gw'abantu okusinziira ku nzikiriza zaabwe. What the statistics meant was that the population of Catholic, the population of Roman Catholic, the Anglican is growing at lower rate than other religions. But in terms of percentage, relative to the total population, it meant that it is slowing. We don't see in our statistics that the Catholic reduced. We don't see in our statistics that the Anglican reduced. We don't see that those practicing Islam, the number reduced. Mu kufulumya ebyava mu kubala abantu eby'omwaka guno, abakulira ekitongole ki UBOS balaga nga okubala abantu kuno bwe kwasinga okubala kwonna okuzze kubaawo olw'okuba nti kwo kwasinga nnyo okwesigamizibwa ku nkola ya tekinologiya. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.